eyali omutaka w'ekika ky'endiga kati omugenzi w'omwa Engineer Daniel Bosa Kakeedo yatemulwa nga 25 omwezi ogw'okubiri bwe yakubwa amasasi agaamutirawo ng'adda mu maka ge Erungujja bwe yali ava ku mukolo gw'essiga lya Ssekkuba mu kika ky'endiga mu ssaza Kyaggwe. Oluvannyuma abakulu mu kika ky'endiga nga bw'eri ennono balonde yali Katikkiro w'ekika erya Lwasibuuzaabo okufuuka lw'omu omujja era yatuuzibwa ku lunaku lwennyini lw'omwa Daniel Bosa kati omugenzi lwe yaterekebwa. Yeriya Lwasi. Kati olwaleero omutaka lw'omwa Eriya Lwasibuuzaabo ayanjuddwa eri olukiiko lw'abataka ku mbuga enkulu ey'Obwakabaka ku Bulange e Mengo. Omutaka Eriya Lwasibuuzaabo ye Luwum ow'e18 ng'ayanjuddwa eri olukiiko Katikkiro w'ekika ky'endiga Paul Kiyingi Luwombo. Wano mukubiriza olukiiko lw'abataka era akulira ekika ky'Ekkobe Namwama Augustine Kizito Mutumba Nsereko ategeezezza nti n'okutuusa olwaleero bakyewuunya engeri omutaka lw'omwa Daniel Bosa gye yatemulwamu era ayagala ebitongole ebikuuma ddembe bikole okunoonyereza n'okukangavvula abaatemula omutaka. Era olukiiko luno lwasaba gavumenti yaffe eya wakati okukola kyonna ekisoboka okulaba nti omutaka muganda waffe tagenda nga nkoko gye basaze, wabula nga twasaba mu busobozi bwa gavumenti yaffe okukola kyonna ekisoboka okulaba nga tutuuka ku ntobo y'ensonga eno. Namwama musabye okutwala omukululo gwaddidde embigere ng'okubeera omwetoowaze eri Obwakabaka, olukiiko lw'abataka ate n'abazzukulu baakulembera n'okulwana okulaba ng'ekika ky'endiga kikulaakulana. Naye osobola okumuyigirako ebimu bye yakola, ekisinga obukulu nti yasobola okuyimirirawo nga mukkiriza ate nga wa byabuwangwa, mukkiriza mu nnono ate mukkiriza mu ddiini ye, na byonna n'abikola bulungi. Era nga emirimu gye azze agikola, musajja mwetowaze, musajja afaayo ku banne, omusajja ekika abadde takiriiririra. Bagenda ne batusongamu eno ne bagamba jjajja oyo alabika yampise ku litalaba. Naye omutaka lw'omwa ebyo tebiriiyo. Kyokka ye Luwum omujja Eriya Lwasibuuzaabo ategeezezza abakiise mu lukiiko luno nga bw'ali omwetegefu nnyo okuweereza ekika kye n'Obuganda bwonna okutwaliza wamu. Neeyama okuweereza ekika ky'endiga mu kiseera kye nzijiddemu nga Luwumwa, era abasinga babadde bamanyi mbadde nkola nga Katikkiro, naye era kati obwalwomwa nina okubeera nga ntambuza ekika. Twaba omukisa guno okubeebaza ssebo minisita w'ebyemizannyo, twasinkana ebiseera bingi nga nkyali Katikkiro Namugongo, mbadde mmaze okweyogerako okweyanjula ne tuli wamu nammwe mu Buganda tusuubira okuweereza nga tetutiitiira. Tugenda kuweereza ekika naye nga tusosowaza Obuganda. Olukiiko lwetabiddwamu ne minisita w'abavubuka, emizannyo n'okutumbula ebitone Bwakabaka Oweekitiibwa Ssaalongo Robert Sserwanga. Zubairi Lwalira, BBS Terefayina, ageesigika.